gyenyala okubuuza ku sola kati sola obunene bw'ekisaniyo ekyo bwe busalawo amaanyi ga sola getwala omusana gw'emira. Obunene bwa solar panel tuzita watts. Tuzita watts sizing. Kubanga solar panel zitandikira ku watts 10, 15, 20 kati eyambuse waggulu tugita watts 5.5. Eri 5.5. Nene nnyo era charging battery nene nnyo. Olw'ensonga nti nkugambye nti omwami ono wano takozesaawo masannyalaze. Ye nga landiro takozesaawo masannyalaze. Buli kyolaba wano kya solar. Buli kimu CCTV camera, amataala bwe tugenda kuyitamu muno mu lukuubo olabemu. Buli kimu nga bw'okiraba kikozesa solar. Kati takozesa masannyalaze. Kati pano gyekoma okuba ennene n'okuwa omuliro omungi. Era nze nkifaako nnyo. Agambye afunye interest. Bannange nedda naye kangende bapangisa bange, kangende ku mulimu gwange, kangende oba ddwaliro oba ki nkyuse ntige ku sola. Biiru zibadde zifuuse biiru. Kati kyoli bwe kyogezaako kubuuza tuddamu kuwayalinga, tuddamu kujjamu biki, tuddamu ki? Ansi eri nti nedda. Tukola tutya? Amataala gano mulimu aga sola, mulimu n'agamasannyalaze. Kati ettaala eno nga bw'okiraba ekyo tukisimulula kino tukisimulako ne kivaako mulimu balubu. Ntujjamu ey'amasannyalaze ntusibamu eya sola. Kubanga ey'amasannyalaze tekola ku sola ate eya sola tekola ku masannyalaze za njawulo. Eno kuuka eno ekola ku sola era nayo ekola ne ku masannyalaze. Kati wano walina okuba amasannyalaze. Walina okuba amasannyalaze. Wano wali amasannyalaze kati sawa zino tegaliiko. Kati ngamba wano wandibadde amasannyalaze wagenda kubeerawo ki? Era kubeerako amasannyalaze naye kati nga bwe nkugambye inverter eri. Kuliko inverter eriko yeri mu kulwaninga ekintu kino. Inverter yeri mu kulwaninga ekintu kino. Bulungi nnyo 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 naye tebakimanyi nti kikola. Kale kusema official yonna gy'osinzira okuba nga ate otulaba subscribinga ku mukutu guno okusobola okuba nga ate ofuna videos ezifaanaganako bwe ziti. Olunaku olwaleero tugenda kukola show ey'enjawulo. We are going to talk about security. Bw'omala okuzimba ennyumba yo baganda bange abali mu Bulaaya abali mu diaspora, ng'omaze okuzimba ennyumba nga bw'ogiraba eno matiribona nga buli kimu okitaddeko, oyinza okuba ozimbye apartment, oyinza okuba ozimbye makaago, ogakiipinza otya nga gali safe. Safety etandikira ku gate w'oyingirira. It is very important. Abantu bangi nnyo betulabyeko nga ebizibu babifunidde ku gate, ng'abantu bamutegedde ku gate ne bamukubirawo. So oyingira otya? It is very important okumanya nti ewange nkozesa remote n'onyiga gate ng'oyingira. Then ekyo bwe kivaako tugenda kwogera ku cameras. W'okolera waliwo cameras zisobola okuba nga zikuprotectinga okusobola okumanya ebigenda mu maaso ewuwo ne w'oba nga toliiwo. Ekyo point number 2. Ekyokusatu, security lights. Amasannyalaze we gaba kwegali ne we gaba tegaliiko ewakaawo waaka. Ennyingo ezo 3 kwe tugenda okuba nga tutambulira olunaku olwaleero. Omanye bw'oba nga omaze okuzimba ennyumba efaanana bw'eti, ekisooka w'oyingirira okozeewo otya, then eriiso eryokusatu nga toli waka wafaananyi watya, then n'amataala. Ebyo ogenda okuba nga tutambulira. Genda kubeera ne Jona wano yatuuse dda wano okusobola okubeera ng'ate atutambuzaamu okulaba
ebyo byenkugambye ebisatu oyinza atya okubeera nga ate obifuna maybe ne byanaaba asobodde okubeera ng'akola ki omimidde ssebe bagiyita Late Forever. so jona akasente keeyongereddemu ddala onguddeko nkooye ndi mirimo oba onguddeko otya akasente keeyongereddemu ddala sebo emirimu girina otambula emirimu gyongereddemu ddala so olunaku olwaleero nga mwekutegeezezza ku Semo Official tugenda kusunya ebintu bingi jona lwaki nziza olunaku olwaleero abantu abali mu diaspora banoonya nnyo ssente naye some of the challenges basisinkana waliwo kati omuntu gujja okusanga ng'alina family e Uganda naye nga yandyagadde at least wadde nga tali Kampala naye ng'alina ekirowoozo ku bigenda mu maaso ewuwe ekisooka security oba okitegeera at least ng'oli mu America naye ng'osobola okumanya nti kino kyekigenda mu maaso mu lujja lwange era bwe ntuusa wano ne ndaba kamera ne ngamba at least omuntu ali mu America asobola okulaba ebigenda mu maaso ewakaawe wadde takola ki taliyo ekyokubiri gate tulabeko ku bantu abangi lwadde lwakumeka last week ndowooza omu batta Joan Kagezi bamusalidde ne Joan Kagezi bamuttira ku gate ebiseera ebisinga wano abaddugavu otuuka ku gate nga n'asikali yatambuddemu oba okitegeera how would you control your gate then n'amataala sooka ombuulize ku batulaba nga tunyumya emboozi tuli ku Semo Official abatulaba balamusizza mwenna abali ku Semo Official mwebale kuba nti mutulaba mwebale kuba nti gye muli mwebale nakuwagira Late Forever Solar and Security System yeffe amannya nze Jonathan Sempuga nze sales manager wa company eno nze sales manager nze njikubira obulango nze njitunda nze kitunzi waayo nali manyi obeera eri mu baninjazi ba Florence bokka nedda sebo n'emirimu emirala gyenkola neno omala n'okola emirimu egitambula gy'amaanyi nnyo sebo gyenkola kikoze bulungi nnyo n'ojja wano n'osangawo omukisa nfunye gw'amaanyi nnyo abakulu bano abatulaba bannyonnyoleko bamanye abantu sola baamukyawa waliwo ekirungi ekiriwo sayiti eno wano we tuli wonna nze nkozeewo nannyini wano abeera Mexico ne Mexico bakubayo ekyeyo mukulu akula nannyini wano seba abeera Mexico waliwo ebintu ebyatusensera mu bwongo kati kizibu okulowooza nti Mexico omuntu asobola okubeerawo ng'anoonya sebo omukulu ali Mexico naye ekiriwo yakomyewo waali era tujja mumulaba tumubuuzeeko abuulire ku bantu ebintu nga bimuyisa tulinawo CCTV kamera waliwo wennyini ku sayiti eno kikoze bulungi kuliko CCTV kamera nga nze nazisaako ffe twazisa ku kampani eno kuliko sola osanze tulina nebituteekayo ebirala bannaye muteekeyo baliwa abakulu bwe muti we muziwanika abakulu muliwa Alani waki tajeeti bagaye batekeyo batekeyo sola tugende babivuddeko waki bate bajeetika bwetisi ne bajambo sezo sebe zitowa sola eri mu kilo ameka system ezitowa nnyo tekisoboka tesobola kwambuka egenda kwambuka era tosobola gikyambusa nga togitwala zeno mbadde manyo so jeetika ku mutwe no yamba sebo mukama wange ezitowa nnyo kati wano mulimu kugiteeka kujambusa omukulu ono kanjogere ku sola eno omugaso gwayo nekyekola kubanga bayinga tonanga bakyekola omuntu ayinza okulowooza nti sola erina kukola mu kyalo kati omuntu alina apartment ng'efaanaganako bweto obwongo bwandibadde bugenda nnyo mu masannyalaze so lwaki sola kati ekikulu ekiriwo nti ennaku zino amasannyalaze gatusumbuwamu eyo teyandibadde ensonga naye ensonga eri wano nti omuntu yenna ng'ayina apartments aba yeebuuza nti kakati nange nfuna mita eyange kwalinga zino ennyumba bw'oziraba ziriko ennyumba 12 nga bw'oziraba kuno kuliko ennyumba 12 wonna wamu naye kati buli omu alina mita eyiye eyayaka kakati omuntu ajja kwebuuza buli muntu alina mita eyiye kati ye nga Land Road security lights zino eziri mu corridors zino mu nkubo zino mulimu enkubo ez'amadaala agenda waggulu waliwo enkubo ez'amadaala agenda waggulu kuliko ettaala ez'okukikomera ne ku nnyumba okwetooloola bana light kati eba kati zino ziba za Land Road zigana matagalina baga Land Road gano galina kuba ga Land Road gano agali muno mu nkubo muno abaana abo bagaye batekeyo sola eno bagambe tamale gamba bali abantu baliwo basike sola eno egende waggulu bazongereko ku ziri ze babateekako ezigenda okukozesa cameras kakati CCTV cameras
eziri ku kizimbe kuno kubanga wabaddeko ezibadde ku masannyalaze mbadde olina zitya ku masannyalaze kati agamba saagala kintu kyonna kikwatagana n'amasannyalaze nze nga nyina sente nezimu saagala teekamu ssente n'emu ku masannyalaze kati CCTV kamera ekolera ku masannyalaze bwe gavaako evaako of course kasaawa zino kituliko saawa zino twagala tuteekeko nga amasannyalaze ne bwegaba no this one is completely solar kiri kyewasooka okukola wateekayo CCTV kamera nga zikolera ku masannyalaze kitegeeza nti nno nga amasannyalaze bwe gavaako nazo zivaako kakati mugezaako kukyusa okuva ku masannyalaze mudde ku sola naye bwegaba kwegali naye gaba tegaliiko afaaki nti nno security lights ze wano ku apartment zino tayagala kubanga alinawo mita wano ey'amasannyalaze ye nga landmuweereza bbiru nti n'amasannyalaze twakozesezza gwegati sebo ffe abapangisa tukiwedde naye ate sebo tusula mu nzikiza enkubo zirimu enzikiza kubanga tulina amasannyalaze jjukira omupangisa bw'omuteerako ettala wabweru okirabirako ettala omupangisa alijjako ne musula mu nzikiza ababbi ne bajja atekereza kubanga gali ku mita ye ewange nkikola ekiro kati awo bwe buzibu obuliwo kati ye nga landirodi agamba okukola nga bwolaba wano bwafaana tuli najeera wano najeera wano nga bwolaba bwafaana agamba ennyumba zange yalazibe nga ziri ku standard bulungi nnyo abapangisa bange babe nga tebalina era wano ebisinga obungi wano biriko bya sola kati enkubo zino zonna zirimu ettaala 24 mulimu ettaala 12 n'oliwo ettaala 12 kati n'okwetoloola wabweru kuliko ettaala 16 wonna awamu waliwo ettaala nga 45 wano ku sayiti eno wabula ye omukulu agamba byonna mbyagala bibeere ku sola olw'ensonga saagala mita y'amasannyalaze ye nga lando tayagala mita y'amasannyalaze kati ekikwatagana ne security light ekikwatagana ne gate eri kulabizeeko gate awo okweggula n'okweggala ekikwatagana ne CCTV kamera byonna abyagala bibeere ku sola wano katono nnyo jona njagala ndaba ntegeere bulungi waliwo ku gate wempise nenyiga remote neneggulira gate eyo esobola okukozesa amasannyalaze esobola okukozesa sola n'agamba nedda njagala ku sola tuvaawo awo ebitaala bino bisobola okukozesa amasannyalaze bisobola okukozesa sola n'agamba njagala bibeere ku sola kakati n'asigalira nga mu setup gye yali yakola ng'alina CCTV cameras ezawano nga yaziteeka ku masannyalaze n'agamba nzaagala ku sola ne tudda ku kirala ekyandibadde ekyamasannyalaze kyandibadde kigenda nnyo ku masannyalaze ge mataala gano aga security ku kizimbe amasannyalaze gagenze najjeera naye ekizimbe ne kisigala nga sigadde kyaka nakyo n'akiteeka ku sola kakati ekyo kitegeerekeka naye ekibuuzo obuzito obw'okuwanirira amataala gano okuwanirira geeti eri okuwanirira amataala gano gonna awamu ekyokubiri gano gaaka ekiro gasobola okwaka ekiro n'ebino ebitala biko bisobola okwaka ekiro kakati by'emisana bikola ki bivaako tuli mu sizoni ya nkuba singa ku geeti sola ggwako ng'ate tukyasobola okuyitawo njagala obingattire wamu kakati ensonga eri bweti sola abantu tebakimanyi nti akola bulungi sayimo kino kintu njagala abandaba wano mukitegeere bulungi nnyo nti sola akola naye obuzibu bwe buli obusinga okubeera abantu abayingira mu sola nga tebamumanyi kankyogere bwento nosanga oli nze waliwo gyempita eyo ntambula nnyo manyi ntambula nnyo nnyo era nga nkola emirimu gino naye nosanga oli alina adiwe alina mu sola nosanga oli atunda boutique alina mu sola nosanga oli alina amutunda kasaidi haso kakati gwe bw'onaava eri n'omugamba nti waayi njagala y'amataala 6 nteekeko wali ewaka ajja kugamba $1,000,000 for example wali $1,000,000 ogimuwe ateeke ettaala zo ziteekeko zikoleyoko enkuba bw'etonnya nga tebikola bwe gwakanga lwe bikola obuzibu buva ku kubala n'omanya n'ogamba omukulu ono alina ettaala ziriko mmeka wano kati oŋŋamba ettaala 45 kuliko ettaala 45 kati mba nnyina okumanya ettaala 45 zino zonna awamu zirina maanyi ki nemanyi nno kati ettaala ziri 45 nenkeberako nti buli ttaala
obuzito bwa watts 5 for example nekwata watts 5 nenkubisaamu emirundi 45 njagala tuyambika off head 5 times 45 45 times 5 that is 225 ali mu short jizo 225 bwe buzito oba geemaanyi agasola eyo bwe buzito obugenda okuba consummed mu mataala kati mbanyi n'okumanya kati nenkwata 225 eza watts ziri ez'amaanyi gali genfunye nenkubisaamu essaawa 12 nenfunamu watts 7 plus bwe nfunamu watts 7 plus nyongeramuko neŋŋamba essaawa ziri 12 kankole 14 lwaki nkola 14 ntekemu eno space gwe gy'ogamba nti enkuba bw'enaatonnya embeera bw'enaabeera bwe tikinaabeera kitya siiboneebone kati nze bwe mmala nga nkubalira gamba munnange n'olaba omuliro gwe weetaaga guli bwe guti weetaaga baatule 4 oba 5 bamukaga era baatule mwezi muno ngenda zimulaga ngenda tugendagenda tuzirabe ne solar panels bwe ziri waggulu nazo tugenda kuziraba nezino bakyali mu kuzongerayo simanyi kye baliko awo simanyi kye baliko bali mu kulongoosa ki bagaye basike solar panel bagiteekeyo obadde buli mutuleka bagambe mbadde nkyakugamba nti kasita mmanya amaanyi gennina nemanya kati amaanyi gennina ge gano wano wamu bato eno gye nnina kati nzija nenkuwa bbiiru so kati kyona kyagezaako okutunnyonnyola nti sayimo nkeera ku makya nga maama alina sola ewaka nga bamubadde nti sola egendako ki tv nantuuka mutwalira kaki ka tv nga ka tv aba yakateeka mu masannyalaze amasola n'akola ki naggwako nti kyanalina okusooka okumanya nti tv gyenguze enywa kyenkanawa ekyokubiri maama tv agiraba kumala bbanga ki ekyo kisinga obukulu kati amala okumala bbanga ki omwo mwe nina okubaza nti tv ngenda gula sayizi bweti tv agiraba okuva ku ssaawa 12 paka ssaawa 5 ezaki ez'ekiro nenkubisaamu nensooka mmanya sayizi ya sola kijemba nina okukola gyolina okutwala kakati bw'omanya sayizi ya sola gyolina okutwala waliwo obuzibu nti nno bwe nnaakugamba nti Simon n'olaba oba kasitoma wange omulungi weetaaga batteries 4 battery 4 buli emu for example egula miliyoni emu kugezesa zize miliyoni ezi bwe najja ne ugamba Simon weetaaga miliyoni 4 okufuna kamera oba weetaaga miliyoni okugattawo ne solar panel na buli kimu tweetaaga miliyoni 7 for example tweetaaga miliyoni 7 novaayo n'oŋŋamba kusinza ku mbeera nga bweyimiridde tulina miliyoni 3 wabeerawo obuzibu obwo Sebo, Ronnie, situle panel. Kwatako wano wansi Sebo. Tebakuba ki? Kwatako wano ekizito wayo naye bakwatirako wano bagitwala nga tebakuba. Ate nga gali abaliyo. Waggulu wali abaliyo. Bagenda ogikwatirako. Tuzambusa naddala tukizimba ekiwedde era abakasitoma emirundi egisinga obungi mbagamba nti pano zino mutuyitenga kukyaliko emiti kati nga bolwaki nekizimbe kikyaliko emiti tufune we tuyisiza naye oluusi abatanakuba lwedde olumu ne pulaani nejja buzzi luvannyuma kati nomugamba okay katugende n'ekyo nga bw'aba agambye kati awo ezo tuli mu kwongerayo tuzongera ku ziri eziri waggulu waliyo erwedde eziri waliyo panels nga 4 waliyo 4 kati gyenyala okubuuza ku sola kati sola obunene bw'ekisaniyo ekyo bwe busalawo amaanyi ga sola getwala omusana gwemira obunene bwa solar panel tuzita watts sizing kubanga solar panel zitandikira ku watts 10-15 kati eyambuse waggulu tugita watts 5.5 eri 5.5 nene nnyo era ekyajinga batule nene nnyo olw'ensonga nti nkugambye nti omwami ono wano takozesaawo masannyalaze ye nga landiro takozesaawo masannyalaze buli kyolaba wano kya sola buli kimu CCTV kamera amataala bwe tugenda kuyitamu muno mulukuuba olabemu buli kimu nga bw'okiraba kikozesa sola kati takozesa masannyalaze kati pano gyekoma okuba ennene n'okuwa omuliro omungi era nze nkifaako nnyo nze either client akireka natampa mulimu naye ne mubuulira ekituufu okusinga okugamba nti nno sente zino zennina kugambye miliyoni 7 ngamba olina 3 osigukola
nti oli omugambe njigera kuva milioni 7 ate yena agamba ninawo 3 kakati ayagala okusojjolayo akasente n'agamba kankole ki kankatwale ezo zimpe ezo zimpe kale tujja kukola muzeeyi tujja kukola muzeeyi kubanga omuntu wagamba milioni 7 musayimo kyandibadde bwekiti mugambe nina milioni 5 agaye muzeeyi kola 6 noteteekanyizaawo mukaaga n'omuwera ekitu kirungi naye obuzibu abantu bwe basanze bonna abantu bamanyi sola takola abantu balina sola sayimo omuntu ng'alina sola kati for example ng'alina sola nga 6 ewakaawe naye ng'agatonda mu ggulu omuntu alina kasola akatonotono bwe katyo ng'ate kakola ye okusinga ye nga ye alina bingi nga bo baakabala okategedde nga kuliko talaze nnya kakati nyala okubuuza ebyo byonna tubisobola okuba nga birungi I think mu kuzimba ebintu ebikyasinza okubeera ebizibu finishing and wiring is part of finishing. Yes. Kakati kati nga wano laba omusajja yamala dda okukola wiring ye kakati amaze okukizuula nti nno njagala kuva ku masannyalaze gali njagala kudda ku sola wiring tukyali kwemu kati ensonga eyo eri bweti bw'otunulamu wano kikoze bulungi ettala zino oziraba eno yennyini eyakawana mweziri wano naye wano yiino wano n'eno ettala zino za sola era kati ssaawa zino bali mu kukola naye tuzitaddeko ko balina bali mu kukola naawe okirabeko kino kweziri omuntu kyombuuziza ombuuziza nti singa omuntu aba yakola dda wiring we ng'awedde ng'olwedde amumaliriza n'agamba kati nga alabye interview eno kino akirabye essaawa zino alabye agambye afunye interest bannange nedda naye kaŋŋende mbapangisa bange kaŋŋende ku mulimu gwange kaŋŋende oba ddwaliro oba ki nkyuse ntike ku sola biiru zibadde zifuuse biiru kati kyoli bwe kyogezaako okubuuza tuddamu kuwayalinga tuddamu kujjamu biki tuddamu ki ansa eri nti nedda tukola tutya amataala gano mulimu aga sola mulimu n'agamasannyalaze kati ettaala eno nga bw'okiraba ekyo tukisimulula kino tukisimulako ne kivaako mulimu balubu ntujjamu ey'amasannyalaze ntusibamu eya sola kubanga ey'amasannyalaze tekola ku sola ate eya sola tekola ku masannyalaze za njawulo n'aga hydro zifuna zitya wali kati kiri bwe kiti bwe tuba tukola wiring ow'amasannyalaze oba wa sola oba yenna twawula layini nga bwe zitambula tulina waya eziwiring entugamba kati wano sockets zino waya za sockets zokka era ne bwogenda mu main switch mubeeramu main switch ezimanyiza nezibeera ku kisenge mu nnyumba mubeeramu busaketi breakers obwo mubaamu obujjako sockets obujjako kuuka obujjako amataala obujjako buli kimu kakati bwe tujja tutuuka ewaka tulaba layini ey'amataala yeeriwa ntino layini y'amataala amataala gonna gonna gayita wano tegayita wano nti ye kati nga tugijjako ng'ezikira bwe mala okuzikira tugoberera layini eyo that is technical tugoberera layini eyo negikyusa nejja ku hydro negiteeka ku sola but still waliwo omuntu agamba nze era gyali agenda agamba nze saagala nze bintu kunkwatira mu masannyalaze nga wadde kukyusa ttaala nalimu katuyingirawo bwe tuti tulina kituyita inverter inverter eno ekyusa amasannyalaze aga sola negajja mu sola mu battery negakyusa negafuula amasannyalaze gennyini amasannyalaze gennyini ng'agawumeme nga n'okukuba era gakukubira ddala ye sebo zino CCTV zino kamera kati ngeno gyolaba ogiraba CCTV kamera eno eri ku sola nayo kati omukulu ono yaddira kati olaba ono mupangisa nono mupangisa omulaba ono bitu ono situ kati kyeyakola yateeka buli ddaala buli step eriko CCTV kamera just in case waliwo omuntu wajja wano agenda kuyitawo agenda kulagawa CCTV kamera zino ziri ku sola sayimo njagala tulaba akitegeere tetukola sola yekka nti abo kamera batunda za sola nedda kamera zino zolaba zino zikwata amaloboozi era betwogera wano aba asobola okubiwulira bulungi nnyo ekwata eddoboozi ate n'ekifaananyi ekikwata mu kkala n'obudde nebuba bwa kiro omuntu n'omulaba bulungi ye wabula ti newobanga olina amasannyalaze tuzikuwa newoba olina sola tuzikuwa neoba tolina kyolina tubikuwa byonna n'osigala ng'era ofunyemu ku nsonga eyo mbadde nkunnyonnyola kati kubadde onnyinyonnyola nti nno nyinza okuba zisaagala
kukwata amasannyalaze kutoyagala gakwatamu kati konvatiza amasannyalaze ga sola egafudde gali gafudde amasannyalaze kakati olwo kati kibeera bwe kiti olayinza okugamba nze wange ninawo TV 55 ninawo ettaala 45 ninawo okukyajinga amasimu njagala kugolola nina washing machine ninako firiji ebintu byange ebyo ate byo binakola bitya mugenda bisuula kubanga mwagala kumpa bya sola answer nti nedda tugenda kubisuula kitugenda okukola kiriwe kiti tugenda kufuna tujja kujja era sayimo nga bwe nkugamba tuddemu tubale tuwebuuze oyina ebintu ebyo bizitowa kyenkana ki waliyo abantu twambuka eno tujja kwebuuza ebintu ebyo bizitowa kyenkana ki ojja gamba nino nina TV yenkana bweti 55 nina watts mmeka nina watts 2 nina firiji ezitowa kyenkana ki bwe biti pass ina watts 10 ina watts 10 bwe inagolola bbanga kinti bweriti nembigatta wamu nemmanya nti sayima ina watts omutwalo gumu for example sayimo oyina watts omutwalo gumu nti yesebo no ina watts omutwalo gumu guno kati kankubaliremu nkubulire battery gye weetaaga battery kye kisinga obukulu kubanga ye storage obudde bwe buziba obw'ekiro yekuwa omuliro kati tugamba nno kati guno gwe muliro gw'oyina nti kati ssebo kitugenda okukola tugenda bigatta wamu system tugigatte wamu tukubulire kiweetaaga kati nze nkuwe battery kati battery weetaaga battery oba 2 battery ziri bwezi nti neetaaga battery 2 ne inverter weetaaga bweti inverter eyo erina okubanga esobola okusitula ebintu ebyo byonna okuli paasi okuli firiji okuli amataala gonna na buli kimu kikyo ekyamasannyalaze kyobadde nakyo nti amasannyalaze bwe gavaako fekizambo bwe gavaako ne gagenda automatically sola ekyuka neeva ku sola eyingirawo automatically nekyuka nejja kitegeeza nti no bwe gati gannavaako gali amasannyalaze agava mu inverter tegajja mpozi ng'okyagadde n'ogamba nti nze njagala kukkiririza ddala nze tiwuli buzibu njagala kukkiririza ddala nze amasannyalaze muganzijeko naye bwe gaba nga kwegali amasannyalaze nga kwegali umeme kwali ati gabeerako nga umeme kwali nga gukozesa bwe gagenda ne tudda ku sola noyinza okugamba nti atukozesa sola yekka ate waliwo n'abantu abalala ali mu kyalo eyo naye talina masannyalaze completely nga yeetaaga sola kubanga buli omu amwetaaga naye abantu bamwetamwa ekyantu ekyakyaya abantu sola abantu abatamumanyi nze sayima omukozesa sola ono emyaka kati 10 okugulira sola ekintu ate n'atakikola ate ng'omuguzi expensively omuguzize omuntu bantu bangi nnyo bakooye alina bisola bingi nnyo bangi bali eyo alina sola mungi amulina netakola ebbati lijjudde sola era alina bivaako ebintu ebyo nayinza nabivaako nogamba nayimuza alina tobivaako byantama basola buli babbi n'obulyanga ekyo tekikulu bano nga kale singa omulimu ogwo yaguwaza omuntu n'omusanga alina CCTV kamera sayimo nga bwezirya buli nga tezikola nga zikaaba nga zibeera zikaaba tezirikodinga sayima abantu bababbi n'omugamba n'odduka n'otuukawo n'omugamba ssebo katulabe ebintu bino nga tezirikodinga kamera nga birina bifaananyi ng'ebyo tebiri mu kukola nga bwe buzibu bwe balina obwo naye nga tewaliyo n'omu abayambako so ffe nze ndowooza bajje mu Light Forever tubakolera ebintu bino baleme kubeera eyo kubonaabona baleme kubeera eyo kwekubagiza baleme kulowooza nti nembeera CCTV kamera ziraba weeziri wano wonna situyita yagitwala nga kikulu nnyo olaba amadaala gonna okuva wansi luno olukuba okuva waggulu eno mpaka wansi lulimu CCTV kamera ne sola tewaliwo gamba nti gagenza amasannyalaze bwe gagenda mu nnyumbayo ne wabula woyita wayita wona sigalawo gayina kwegali CCTV street weeri tewali gamba nno ate tuli mu kibuga nze ndi mu kibuga seetaaga sola nedda omwetaaga kyongerako ne value ku nnyumbayo kyongera value ku nnyumbayo kasitoma atulaba eyo singa ofuna sola n'omusa ku nnyumba ze ez'abapangisa for example n'omusa ku nnyumba ze ez'abapangisa n'ossaako CCTV kamera n'ossaako remotes gate nga buli mupangisa n'omuwa remote anyiga remote ye naggulawo tewetaaga nnyo n'asikaali kubeeraawo n'obeera nga toyina nzikiza ku sayiti yo toyina nzikiza w'okolera oba omaze
mukyuke mudde ku sola. Bwe munadda ku sola mugenda kuwona ebintu bingi nnyo. Mugenda kuwona ebintu bingi nnyo omuli kubanga security kikulu nnyo. Security kikulu nnyo buli bw'oba ng'olina security awantu awaka most especially. Security tutandikira ku mataala. Nga tonakukola CCTV camera so okola amataala kubanga omubbi kizibu nnyo omubbi okujja awantu owali owaaka. So mujje mutwetanire mujje tubakolera ebintu bino bulungi nnyo tubimanyi. Experience myaka 10 miramba yonna gy'osinzidde okulengera oba okulaba interview eno jangu otuwe omulimu otukolere bulungi nnyo. Tuli beesigwa tuli beesimbu kitukola tukimanyi nnyo 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 nnyo. Abo tyatudde nga bagatandise okukola bano. Kano naye kikoze ku special order. Oweno. Aliwa. Oba byonna nnyumba zonna zigenda kubeera mu sola. Eno agenda gikola Airbnb. Wano bw'ojja wano kigenda kukola bulungi wano. Sali moja ngolaba akantu kano. Wekati. Okay. Kati waliwe tubadde ku security nga landlord kati ate wano ngambye nti landlord ate n'asawo n'agamba nti njagala buli kimu ekiri muno kibe kya sola. Kati ensonga eri bweti landlord ono ennyumba eno agenda gifuula Airbnb kuzimanyi zino Airbnb kyaliko wano kyali mukola. Kati yaŋŋambye n'aŋŋamba sayitaga nnyo masannyalaze mu nnyumba eyo nga bwe nkugambye nti nno ye tayagala masannyalaze wantu wonna. Kati ate nene ennyumba yiye nga ye alinako ennyumba kuno Airbnb ziriko 2 ndala zapangisa naye alinako 2 eno naye yawali waggulu. Kati gano gonna amataala golaba gano ga sola oleyinza abamu tebakimanyi nti kisoboka naye kati bw'olaba ettaala zino nga bw'oziraba zonna nga bwe ziriko za sola ettaala ezo nga bw'olaba zaaka naye zikola ne ku masannyalaze bulungi nnyo. Ate n'ogundi gas eno kuuka eno ekola ku sola era naye ekola ne ku masannyalaze. Kati wano walina okuba amasannyalaze. Walina okubanga amasannyalaze. Wano wali amasannyalaze kati sawa zino tegaliiko. Kati ngamba wano wandibadde amasannyalaze wagenda kubeerawo ki? Era kubeerako amasannyalaze naye kati nga bwe nkugambye inverter eri. Kuliko inverter eriko yeri mu kulwaninga ekintu kino. Inverter yeri mu kulwaninga ekintu kino bulungi nnyo 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 naye tebakimanyi nti kikola. Abasinga tebakimanyi abandi badde bakimanyi tebamanyi nti n'omuliro bagubala bubazi. Omuliro ogubala n'omanyi nno guno omuliro gwe gugenda okumala kino kyekimala ne kikola bulungi. Abamu tebamanyi na kumanya nti ettaala eyo balaga ettaala eyo tebamanyi na kumanya nti ettaala eyo esobola okukola ku sola. Kati kyekiri kyobadde ombuuza nti singa omuntu aba alina ennyumba ye bweti nga olwedde abadde alinamu amasannyalaze ge era nga gugalaba gaagano jangu nti era alinamu amasannyalaze ge nga gaaka nga amasannyalaze ge gaaka bulungi esobola okukyuka nedda ku sola ansi eri nti ye kati kitwale nno bano gabadde masannyalaze. Nze nzija buzzi sikwata ku wayalingiwo n'omu nga nteekayo solar panel nteekayo battery nga nkuteekeramu inverter wali nga nkuteerako omuliro nga nze ŋŋenda nga nkikoleze bulungi nga naawe okiraba nti kyenkuwadde kyo kivuddemu bulungi nnyo ate kikoze bulungi nnyo n'omukulu waali agenda kubeebuulirira mu kitegeezo kyendi bwogera siri mu kugezaako kugamba no kukirungiya. So kitegeeza nti waliwo abantu nga wazimba naye nga bbiiru z'amasannyalaze kufukidde bbiiru z'amasannyalaze. Bbiiru zifuuse bbiiru ng'ojasanga ng'omuntu omu osasula bbiiru ya $15,000 buli mwezi. Osoosawo n'ogamba kale kankendeezeeko amataala g'omu nnyumba gonna kangase ku sola. Firiji eba esigala ku masannyalaze n'okugolola. Ate ne firiji bagyetaaga nnyo abantu abasinga obungi baagala nnyo firiji emmere bagiteeka mu firiji. Ayinza ogano paasi oba kale ne kuuka oba ne kubanga omuliro gye gukoma okubanga ekintu kitwala nnyo omuliro era ne ssente okuba nga zeeyongerako. Naye bino ebyamataala bino kuzannya n'akwagala tebakulimba. TV mataala manya okubuuza ndi bintu ki
ebitanywa amasannyalaze nga oba obitadde ku sola weeyagala ebintu bitanywa amasannyalaze nga bw'obitaka ku sola weeyagala nga tebigenda kusumbuwamu TV enamba emu TV terina makulu ejja kukola bulungi nnyo ekyo kimu naye zino ze flat ez'omulembe si kibuto flat kibuto yo we are sorry naye esobola okukola naye yonoona omuliro kuba bimu ku byonoona omuliro so katubala ntugamba nti amataala gonna bikwata amataala gonna ate this is very simple very simple abantu balina okukitegeera atulaba wano olina okukintu ekintu kitegeera kintu kyangu nnyo ennyumba yo ne bwebanga efaanana ete ne bwebanga ine ttaala 50 kwata amataala gonna gateeke ku sola gonna nga tegakyuse nga gali smart nga bolaba gano bwe gali togakyusa tokyusa mutaala na limu tosamba bino extra wire ate kwonoona nnyumba tekola ki tereza amataala ago gonna nga tegakyuse tugateeke ku sola gonna kati gwosigaze soketi zokka soketi zezina wansi soketi zezino kyetuyita soketi kyekino zino ze soketi zino kati okubalaga nti no sola kati kano akantu kalaba sayimo kapima muliro gwa sola bino kikoze bulungi solar charge control okitegedde bulungi bandigaye ati tubalimbye nedda eno solar charge control lwaki eri wano nagiteeka wano basobole okulabirako omuliro gwe tulina ate n'okukyajinga nti singa amasannyalaze gagenda obanga tegaliko ne begabaako oli afumita wano USB ateeka wano na wano nateeka mu simu ekola bulungi very well ogwo muwendo gwa sola gumawa kuŋŋaanyaawo guno kati olaba tennajjula tuliko 13.3 tennajjula olaba eno battery kano kafaananyi ka battery obudde bukyali egenda kujjula emala okujjula nga tumanya kati eno soketi yino wansi gye mbadde nkugambako nti kwata soketi zino zonna neziri nga bwolaba wano ez'oku TV kuba eno TV unity nga bwogiraba wano soketi zizo wano weeziri zizino weeziri kwata soketi zino zo ozireke ku masannyalaze zisigale ku masannyalaze kati okwata amataala gonna mu nnyumba ogateeke ku sola ofunewo ne provisions ez'okukyajingirako amasimu omanyi nti no bwe mba sirina amasannyalaze alisti nsobola okusigaza amataala n'essimu n'enkyajinga ekyo kitegeeza oyo ateesobola bulungi kankyogere bwentyo ateesobola bulungi kwata amataala gonna n'okukyajinga essimu osooka okomaawo kati gwe yeesobola obulungi kwata TV kwata firiji kwata paasi kyajinga amasimu buli kimu nga amasannyalaze bwe gagenda osigala weeyagala abaana baleme kwekuba nti amasannyalaze gagenze tusigadde oba TV olina nnya mu nnyumba sirenga kitambula bulungi nnyo oba olina ddwaliro wakati amalwaliro tugakozeeko nago bulungi nnyo tubawa amataala ku malwaliro bonna ne beeyagala waliwo abalina pharmacies baba n'ennyingi alina ewandegeya alina egundi balinawo zisava computers esindika obubaka ewantu ewanjawulo naye babonaabona ne gavaako ne bavaako natamanya kigenda mu maaso eri era jangu light forever tukuwe backup system eyo ekuyambeko sinzi begamala okugenda system eyo esigalako for like 7 hours okusinziira ku baana kugambye tukikubalira nti nno gwe oyagala amasannyalaze gano gasigaleko bbanga ki oyagala gasigaleko bbanga ki singa omuliro amasannyalaze gagenze oyagala osigaleko bbanga ki nno saawa nga 6 kale gaba gakomyewo nga bwomanyi Uganda gagenda naye gakomawo naye essaawa musinziira ku muwendo gw'amasannyalaze gatwalibwa olina computers mmeka ojja kuba ne pharmacy nga mulina computers nga 8 ku mmeeza mulina computers nga 8 ate battery tuteekano bwe kati kitegeeza ojja kubeerako essaawa 2 bigende so wano mpita soko jja jangu nti oliruda buli wooli tujja kujja kasitoba mu ggwanga lino Uganda oba toliiwo era ne bwoba ofulumamu kuba ne South Sudan bali tugendayo bulijjo Juba naye tujja kujja yes tufuluma buli wamu bwetondaba bulijjo nga nfulumye tufuluma buli wamu tujjeeyo naye tukuwe backup tumanye ekyo kiwedde olina pharmacy tolina CCTV camera tolina CCTV camera ng'olina pharmacy tolina CCTV camera ng'olina essomero amasomero gakwata omuliro buli lunaku buli kaseera essomero lyayidde tomanyi we byavudde tewali mbeera yonna gy'oyinza kuba ng'olina essomero tolina CCTV camera ekyo tekiriiyo tekikkirizibwa simanyi kumanya gavumenti ndowooza ekyenforcing bwenforcinzi naye gwe alina essomero ng'olirina nga tolina CCTV camera ogusana kuba musango
CCTV kamera siza sente nyingi nnyo ennaku zino. Nkikujjukiza nti tezikola ku sola kwokka, wabula zikola ku masannyalaze ne sola. Bw'oba olina amasannyalaze tujja zissaako, bw'oba olina sola tujja zissaako. Oba tolina sola tujja zikuteera ekimu kitambule bulungi. Omuntu atulaba musiigire ekifaananyi how cheaper omuntu sente z'asobola okufunirako sola era oyo atandika alina ka TV ke ka fulaati asula mu nnyumba ya bisenge bisatu ayagala afune CCTV kamera akozeseeko TV kalina amatala Dino tutwale wansi balina ebintu bye bateeka wansi eri sisi bakyasiba kamera ziri wansi eri twalayo lino eddala n'amataala ga security oza how cheaper oyo omuntu waffe owa bulijjo zayinza okuteeka omuntu owa bulijjo kati for example alina ka fulaati ke TV nga 17 inch tonotono ako 32 katoniyo 32 17 nedda bannange katoniyemu abaasosi 32 era ennyumba kale bisenge bisatu agakala ateekeko ne bukamera bwenga busatu mumbalirire mukaawo kati tusobola kubigatta tusobola gatta kamera na sola na sola wawaka oli wagenda kukozesa kifuuka expensive kakati omuntu alina TV 32 ng'agirina obanga ngenda kubimuwa oba byonna mbyawulemu simanyi kale kankole bwe nti oli waba alina TV ye ya 32 kuba omuntu asobola okuba ng'agirina kaŋŋambe talina wa mu kyalo naye alabye agambye mbadde kusanyama official naye ndaba nga mugamba mulina sola bwati nkole ntya kati kyensooka okumubuuza nga sinaako kugenda wala nsooka ne mubuuza ennyumba yo ya bisenge bimeka nnyabo oba ssebo bisatu ya bisenge bisatu olinamu olukuubo neddiro nga kweriri oba jasi bisatu byokka kiri kitya tugende ennyumba bisenge bisatu bisenge bibiri eddiiro tulinako ne shade ezo ttaala nnya n'ewabweru katubale ttaala ttaano kati omuntu aba alina ttaala ttaano emirundi egisinga obungi ne baba taŋŋambye era mubuulira nno ngenda kukuwa n'okukyajinga amasimu kubanga kikulu nnyo abaana bali eyo bali ku mawanga bakola bagala bamama baabwe bafune babawulize kasimu nga kwekali ate nga balina ne TV buli mwana ali ebweru babayita bakadama lirinye tufu kale abaana abo kale bonna bali ku kyeyo baagala nnyo abazadde baabwe okusanyuka naffe abali twagala basanyuke yes ali ku TV ali mu kulaba wonna waali kati bwekibanga TV 32 nga kuliko amataala 5 kukyajingako amasimu eyo ziri 5 kukyajingako amasimu kuliko TV 32 tubiwayalinze byonna biwere system tugikuwadde ekifaananyi ekyangu ennyo oyo omuntu bw'ataba yeetaga miliyoni nga 2 zokka tukuweereddeko tukuwadde TV 32 tugikuweerako TV 32 tukuweerako amataala 5 tubiwayalinze kuliko n'ewaya kuliko amataala gaaka n'essimu ng'okyajinga tetukuweerako simu ogirina batukuwa kyaja tuteeka butesi mu mmotoka nga tuvuga baŋŋamba amasannyalaze ga sola gatta amasimu how true is it waaliwo kyali kituufu walingawo obukyaja bwa sola wabangawo obukyaja bwa sola bwalingawo binga bwonoona kasaawa zino nkugamba weegulire USB weegulire USB gwenyini tugifumitamu wali n'okola nekikola bulungi kati tezikyayonooneka naye weetaaga miliyoni 2 tukuwa TV 32 ntukuwa amataala 5 okukyajingako essimu netuwayalinga tuleka bikola kati ate wembanga nguze sola nguze pano ennyingi nguze battery ennyingi naye nga kirabika kisobola okuba nga mbirina naye nga neetaaga muntu asobola okujja nannyamba tu asembo okubikuteerayo nga biyinza okuba kubiyitira naye nga kati for example oli yambalira naŋŋamba gula pana eno eyo eyaguuni nenjira nitampa kyenjagala nga mbirina bingi nsobola obbayita nga nina byo nga mbirinawo nembayita to help me to assemble. Very well, that is installation. Tuyogerako singo waliwo n'abantu bisobola bina installed naye nga tebikola ekyo kyenkola naye ate nga maybe wenfuna omuntu abimanyi asobola okunnyambako era kinetagisa kugula bipya omusobola okunyama ne mu building ku byennina tusobola okubuildinga ku byolina
bw'oba olina solar panels tujja kujja tuteekeko tupimeko omuliro ziguleeta zonna nnamu nti zonna nnamu mulimu enfu nti 7 nfu kubanga bwe ziba nga ziri mu layini bwe ziti nga zonna nsibe nga mulimu enfu taleeta muliro sireetera obuzibu zino endala nazo zisala omuliro zigoberera eri kiringa okukwata ejjefu n'olisuula mu malamu ennyaanya enfu n'ogiteeka mu nnamu egenda ezoonoona bweziti zonna kati eno esalako omuliro ewuliranga ne battery bwe ziba nga waliwo abantu abakola ensobi nakwata battery era nga kinyini kyoyogera nakwata battery ennamu amaze nayo omwaka mulamba ate n'agamba kanguleyo endala n'agigatta kwemazeeko omwaka waliwo obuzibu nti nno battery eno already ebadde ekozeeko esaze voltage omuliro egusazeeko ate ogasseeko eri mpya ate otaddeko enkadde kati wabaawo obuzibu battery eno omuliro gugaana okubalansinga jjukira eno battery enkadde ejjula mangu battery enkadde yonna egendako mangu omuliro kati bwegendako mangu omuliro eremesa empya okujjula kuba ewulira nga zibanga zonna ezijjudde engeri gyetuba twazisibye mu paralelo zonna nga ngatte wamu so n'olw'ensonga eyo gweoba olina ebintu byo ngaoyaga tujje tubikeberere oba tubisseeyo oba ng'olina sisitimu weeri naye nga tekuwa kyoyagala kuba ssimu jangu ekyo ekyokujja nga bw'onaagamba nti interview wamaze kulaba interview ekyo tujja kikolerako bwereere bw'oba walabye interview eno n'okuba ssimu nalabye interview ne mujja kikolera bwereere motoka weezi tuziina ojja teekamu amafuta tujje ku sayiti yo tukikolere bwereere okutereerezaamu tulabe nti oba eno battery enfu tulina ebyuma ebizipima enfu eno nnamu tutereezeemu wano tutereereze bulungi nnyo oleme kubaawo okweraliikirira tutunuulire obuwangaazi ntaddemu miliyoni zange 2 olwo ngenda wummula bbanga ki kati obuwangaazi era nakugambye nti nno singa oba olina akamotoka akayongeza naye nga akamotoka akayongeza ako gwe okasombesa musenyu ogumanyi kuzitowa bekasomba kakaddiwa mangu naye basino tulwaka bwegenda mu lwera tegeza kukolayo myaka 2 kubanga ekola nnyo naye singa eba wakaawo nga esomba bisagazi ogivuga n'emyaka egisukka mu ameka kati obuwangazi bwa sola businziira ku kiki kyogikozesa obuwangazi bwa sola businziira ku biki by'okozesaako nakubala kuwagibala singa nze buli lwembala sola njibala nga ngirekerayo emira gisinga obungi bwe mbala sola nino ntino kati eno sola erina okozesa tv eno 32 essaawa 12 njibala essaawa 15 ngirekerayo space eyo egiwangaaze emira gisinga obungi battery zitugaba zikola emyaka 4 ena ate pano zimuteka waggulu pano ziriko garanti wa myaka nga 35 kiyinza okuzitta enkuba ennyingi tezitta tezinaako buzibu wabula ekireeta obuzibu nti enkuba singa wabaawo enfuufu wooli ate abakasitoma tebakimanyi munnange abantu tebakimanyi tebakola saaviisi naye singa solar panel egendako enfuufu suulwe omumanyi n'agendako olwo ne luziba n'enkya ne kibeera bwe kityo egendako kituyita oba nkonge oba kungulu n'ebikkako amanda gali n'egabikka naye oba tokimanyi kati egenda egabikka mwezi gumu 2 3 4 mwaka battery neeba nga tekyajjula battery neefa kati ate ebintu egisinga abaguza abantu bano ab'amaduuka agaccakala tebakola saaviisi kati era Light Forever company tukola service tuyitamu ne service okola n'ogenda n'oddaabiriza kikulu nnyo ekirina kukolebwa mu bbanga ki myezi mukaaga every after 6 months tuyite pitamu njozaako pane ezo nenzikuuta ezivaako akantu kali nkeera ku battery zikyafuna omuliro controller zikola buli kimu kikola bulungi waya eno yinza okuba yesiiridde bo bintu by'amasannyalaze waya esiiridde tekyayisaamu muliro tekenda tukolebwe tuti kikulu nnyo kati system ya milioni ebiri service okoledde mmeka mafuta service tukolera mafuta nti ndi Masaka batuweyo 15 ndi waliyo omwana ali eyo Masaka mweyo buwa mitwalo 2 ekyo kiringa gwa bateerayo nga nze nakiteekayo basi nakiteekayo nga tongamba kutekolerayo ka service ngamba ka facilitation akatonotono ntujja nitugiraagiramu kale some official nyagadde okulaga ebintu bino bintu ki ebirala nga byonna tumaliriza ebintu ebirala betulina mbadde njagala tugendeko ku gate eno abantu balabe enkola yaayo waliwo gate abantu babatira ku gundi nga bwakyogeddeko
waliwo mota wano egulawo gate eyo abantu babattirako nnyo nga omuntu ava eri natuka ku gate nakuba eŋŋombe tebaggulawo kitegedde bulungi nalaba ki esikira mu bbanga ki mu buwanvu distance mwesikira kafune remote eno eriwa eya gate agimpeeko katulaba wano wetuli kumpi na nnyo nina wano wenyine esobola okuggulirawo onyiga bunyizi wano bwoti ogiraba olaba gyeri eri tugenda kugendawo mota eyo tugirabe weeri mota eri awo egisika tuli eno laba tuli walako naye esika bulungi nnyo moto naye eri ku sola moto eri ku sola bulungi nnyo sola ze zino eziri wano zino pane eziri waggulu eno tugewo tuzirabe zino pane eziri wano waggulu twakoze akantu kano njagala sayima akantu kano bakalabe kano obuyiiya n'okulwa mu kintu kikuleetera okumanya ebintu bingi butaala bwa sola kasikira wano kasikira wano kawano kakyajinga webuziba kaka waggulu ne wansi kati eno ye remote kati omuntu kyakola kasitoma kyakola bw'aba katugeze waka maka ga waka aleka remote emu asikala agisigaza emu madamu n'agenda nayo endala omwami n'agenda nayo remote meka zisobola n'okugendako 10 kati nga wano zino apartments zabapangisa buli mupangisa alina remote tupeyaringa ku mota eri wano kati wano kasitoma atuuka mu mita gate w'ogirengerera oggulawo nga gate ogiraba si kuggulirawo bantu kasa gate olaba nga ogirengera ng'onyiga kasobola nga ogirengera ng'onyiga ng'eggulawo gate kati ng'oyingira omala okuyingira ng'obuliddemu munda guddemu onyiga remote ng'eggalawo tegedde bulungi eyo mota era gekyoba omanya buli kimu ekikola ku masannyalaze ne kusola kikola wabula waliwo obutamanya abantu tebamanya beetagisa kusomesebwa yali kituli mu kukola kati kituli mu kukola kikye nakubuuzizza kati mota eyo eri kusola yokkoba ogirekerayo provision y'amasannyalaze singa amasannyalaze gaba gagenze ngirekera provision y'amasannyalaze eba egirina kati ono sola tasobola kuggwako ontasobola kuggwako muliro mungi nnyo twagiwa excess twagiwa excess muliro mungi nnyo tena nakyemukolako kubanga kati wano solar panels zino zolaba eziri kayumba kano simanyi batusobola okuziraba simanyi bazikutte wali zalese bulungi twagirekera twagiwadde mota tugirabe endowooza mota yiino wano mota eno ngenda gikulaga bulungi eno ye mota egula jangu wano munda eno ye mota esika gate eno ye mota eno mota eno eriko amannyo agasikayo gate eno nevaayo kati muno mwennyini mu mota eno munda muno mulimu kabaatule akatonotono nkakulage bintu bino olina obbira obitegeere bulungi abantu tebabimanyi akantu kano kabaatule kano katini nnyo ne ka mugaso nnyo era kawangaala emyaka 3 kabaatule kano n'okakyusa tokukakyusa kaseene ntono ka 7,000 gyokka just 7,000 gyokka naye kano akantu kano kuolaba kano kayinza okutaasa obulamu bwo akantu kano kekali kalina okutaasa Susan Magala singa yalina gundi eno yalajja kunyiga munyiza ayingire buyingizi ne teyagirina teyalina mota eno ate mota eno sayimo ssente ntono nnyo teweza na $2.2 eno mota gyolaba eno ate nga omulimu gwekola gw'amaanyi nnyo so bw'ogira wano bwekiggwawo ng'onyiga giviire eggulewo eraba eriko amannyo ago bwe gato agagisikayo neevaayo automatically ojja kumbuuza nti atalina sola atagikozesa nedda atalina sola agikozesa alina amasannyalaze kakati mulimu kabaatula ako amasannyalaze gayingira muno era waya weeri yavudde waggulu eri neyingira omwo mweri naye ereeta muliro gwa sola naye singa amasannyalaze gaba gavuddeko kamota ako kamala essaawa 72 kabaatula ako nga kwegali bwetulinde bwegakomawo kakyajingira essaawa 2 kabaatule nkajjudde ng'eddamu era etambula bulungi
kitegerekeka nti singa amasanyalaze gavaako akabatula ako kamala essaawa 72 kaliko omuliro ngera kusinzira ku bunene bwa panel obuliyo kabatula bato to underuse basikononye no but toli mu underusing panel obuzito bwa panel ziri kati panel zino eziri kuno ku gate kuno teziri mu kukola ku mota yokka zirina ono askari asula muno kuliko wana abalongoosa kuliko abakola security lights zonna eziri kuno agenda twagikola nga tugenda kuteekako electric fence okwetoloola ekizimbe kino ennyumba eno yonna electric fence okitegera electric fence buno bakwatako obuwaya buno obw'amasannyalaze nti bonna bugenda kukolera ku system eno electric fence amatala g'okukikomera saako n'emmota eno twabiteeka eno olw'ensonga twabuuza omuliro tunaawutambuza tutya ogujja eri oguleeta eno ntugamba mumanyi tudizayiningeyo akantu bwe kati tudizayininga akantu kano just designing nga bw'ogiraba yanyuma nnyo naye nga kyajja buzi ekintu okiruddemu tuyiye era akantu kano ababa bakeetaaze omwana akakola waali pano tuzituuzaako ziriko pano nnyo ennene obulungi ng'ekintu kikola bulungi nga kitambula. Kale ensonga ndowooza muzirabye ali eyo osobola okubeera nga naawe olina ekirooto eky'okuzimba pulojekiti ennene bw'eki abamu mwazizimba dda naye nga tewali kisinga kumalako bantu naddala bali bweru pulaani yakatandika bamuweereza zibbiru simaya bbiru z'amasannyalaze ziri bwe ziti malamu pulaani nga bbiru ne ku bbiru naye okusinziira ku kyendabye wano at least osobola okuyamba okureducinga ku bills ate noreducinga ne ku effect abantu abamu ebifo byamwe birabika bubi lwa nsonga nti mwagala kusala ku bbeeyi ya bills nosanga nga ennyumba y'omuntu nnungi naye ng'ate amataala kola ki abantu abali mu business naddala zino eza apartment nti omuntu aba ayagala ekifo kirabike bulungi oba okitegeera kati ekifo kiba tekirabise bulungi kati ate omulimu gwa security si gwa bapangisa waffe abantu enamba z'essimu kweziri okwo neddamu obalagirire balagirire nnyo we bakusanga singa tebakusanze ku ssimu singa muba temunsanze ku ssimu office weeziri office ziri Nateete ku URA Nateete waliwo URA okwe bw'obanga ova Busega otuuka ku poliisi y'e Nateete emanyikiddwa ye CPS e Nateete bw'ogituukako nga wakagiyisa bw'oti ku kisakate we kikoma waliwo offices za URA tusangibwawo then bw'oba ova Kibuye otuuka mu bitala by'e Nateete osooka URA n'olwokuddako ku poliisi tusangibwawo enamba z'essimu kweziri okwo nsobola n'ozoogerako wano 0705 64 04 96 eyo ya Airtel era eri ku WhatsApp abali mu diaspora abaliwa enamba gye muyitako 0705 64 0496 then enamba endala ya MTN eri 0785 83 7290 0785 729 bw'otuuka ku office ebyo tujja bikunnyonnyola tulina bingi nnyo abaagala backup systems abaagala CCTV cameras abaagala electric fencing amasannyalaze g'okikomera abaagala sseŋŋenge abaagala gate kale backup n'owamasannyalaze nyine somukola backup bulungi nnyo sinzi bigavaako ng'oteeka kuno bw'oba kati waliwo abalina eddagala ly'ebisolo abalina ezo famasi z'ebisolo balina okuba ne ice oyo nga mwali ssaawa 4 kati ice oyo alina okuba nga akuumibwa mu firiji kati olina okuba ne backup eyo ekuyambako okuba nga ebintu byo tebyonooneka eddagala terifa mu mbeera eyo mukama waffe azze ndoza bino tumubuuzeeko nda kumaliriza Jona atulambuzza ekifo but of course mu mirimu gino wabaawo betukolera abagagga kakati mukama wange nsanyusa okukulaba ekisooka gwe biki ebyakuwaliriza n'ogamba nti amasannyalaze weegali n'ireme ngatteko sola kati nga yomanyi Uganda yaffe yaleero amasannyalaze gavaako nnyo ate n'ekirala units zino tuzigula tebatera zituwa mu bujjuvu bwazo kati ekizimbe nga kino
abantu basobola for security purposes tuteekako solar tyoba gagenze bakwegali tusigala twaka oba oli talina ssente ebisigala mu nnyumba ye niwa bweru wasigala waaka. Ebbanga lyemmaze nga nkozesa solar maze kati emyaka giri mu 6 nateeka ewa maama nzaala ekitemu enansana ne wano sizifunanga mu buzibu lwomu zikola era ffe amasannyalaze agamu twagavaako twagasigaza just mu socket kozesa ku firiji ebintu bwe bityo obutazikira ate Uganda nga bwe mmanyi omusana tuguyina 250. Ng'omuntu akozesa sola wali ozikoleddemu ensobi nga tonazuula nkolesa ya sola ntuufu? Edda nga sinasinkana Jona nali simanyi nnyo kikwata ku sola ne bwe nasinkana Jona kuba abasinga baali babuguza kuno bu package bakuwa ka pano ne ka TV nenze nga nate bunkolera nze njagala matala nga gaaka 20 like from 7 to 7 kati bwajja nankolera soka kolera wa maama nebikola ennyumba yonna neyaka bwetwava eyo nenzira ku kesi takala kenansana nabyo nebikola kati bwe nazze wano ku kizimbe ninga nakanteekeremu ddala sola era n'ennyumba yange wali gy'olabye nejjuddemu sola wano wazikira banneiba bazikira naffe tetuzikira naye gaba gavuddeko ffe tusigala twaka era bw'ojja wano toyinza nakumanya nti wali masannyalaze. Okay, that's beautiful. Bigambo ki by'oyinza okutugambira omuntu ali eyo naddala ku sola? Of course Jona bajja munoonya naye kati generally ku sola. Sola nze nganze omuntu omu omukozesezzaako ebbanga kiyinza okugamba nti bw'omuteekamu n'omuntu omutuufu baba abantu bangi abaga nti bateekamu sola naye abasinga takubalira kiki ogenda kikozesa naye bw'osanga omuntu nga akitegeera n'akubalira bulungi nekyeweetaaga toyinza kujulira onyumirwa Uganda. Ebigambo byange Jona tumalirize. Abatulaba sebo neyanza sebo webalenye ono mukama wange era site eno yajinkwasa kankyogere bwetu nampa CCTV kamera nenzisaako nampa moteri ya gate buli mupangisa ina nenzisaako ate si wano bokka nampa solar system nensa ku bintu kimu kwekiri matala ga security gago polo weri zonna byonna birabye so sina kye mugambako era ne water pump by the way ajogeddeko water pump eri manju eyo waliwo ba client nga balina bagala amazzi engero oluzi lusime obagana agava agulu ku mabaati ne mugakuŋŋaanya no oluzi lusime kati oluzi olusime tuteekamu solar pump wansi pump eyo nekuba amazzi ne gavaayo n'abali eyo mu byalo abalina ente abalina faamu abalina gundi ez'okufukirira solar pump eyo ebeekola kati wano pump eyo ekolera ku solar era nayo kiyambako kubanga naye babbiiru yani ya Land Road yewe ono bwakyagala bw'atyo oluusi abamu baba baagala national water naye wano amazzi tegaggwawo so abatulaba eyo mwenna ng'oli eyo ndowooza kyandibadde kyabuvunaanyizibwa n'oba ne solar ewakaawo n'oba ne CCTV kamera ewakaawo n'ebirala nga bwe tubyogeddeko mu programu eno wonna gwe woolabira programu eno wonna weekusanga toyitako mpite sharing egende ow'omulala n'omulala n'abakyetaaze tujja kusanyuka nnyo nga muzze okutusupportingako tujja bawa H2 kuba kitukola tukimanyi Light Forever kyekola ekimanyi emyaka kati 10 mu system eno kitegeeza omuntu aba ategedde bw'aba bwenkolera ekibi kati mba neeyisiza bweyisa bubi gufuuse muze okola birungi kyenkola kati nkimanyi nkola ne bwe ntunula butunuzi bwendi kugamba ekyo tekijja kukola ntuusaawo bwe mba musawo ndi dokita kati yennyini oli. Okay. Yesebo. Kale tugenda kusukkawo wano enamba z'essimu kweziri okwo bw'oba oyagala ebintu ebirungi abantu abali mu diaspora John ono mwesige akati ekigambo kyanze kigenda osemba nakyo bintu ebisinga obuzibu musinga okufuna ku bantu n'omala omuweereza ssente zo ate naye ekyo yo kyeki ensiko mali akasenteko John ono mwesige talina wagenda kweyokera ki ensiko oluvannyuma lw'okubeera nga ate omaze okumukwasa akasente site ejja kuvaayo bulungi so abantu abali ebweru w'eggwanga ng'oyagala mulimu ogufaanana ddala bwe guti mu security munoonyeeko sigenda kusukkawo wano.